Omuwala bamulwepinze tekiteeberezebwa ku kiro kirulabyeko kuba empale baziggyemu empale y'omunda nika z'omunda baziggyemu. Mukama wange engeri gyolabyemu omuwala ono ekirungi alinga nga Asimattuse okufa ogambye empale bamuggyemu empale. Nze nno mu kusooka ndowoozezza nti no yakoze eki afudde ngenza okulaba anyeenya omukono nimbagaba bannaye omwana mulamu tukubire 99 nze kenyini nenkwata essimu yaye nenkubira ki 99 simanyi oba esinziira wa emirundi esatu eyiseewo mu bwangu wali wagikutte mu bwangu bw'ekitalo waitewo eddakiika nga 5 n'agamba tukubidde poliisi yawa yembalwa nekibatwalira eddakiika nga 4 ate mu kuweereza baweereza musirikale wa mmundu naye nga lipooti ebaddewo ebadde egamba nti omuntu bamukubye wano naye nga ali buki ali bubi. Bagaye mukatte bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 29 52 Kati tukimanya nti buli kwe tusala kunoza ni tomwewa oba kuyimiriza toyimirira kiraba. Kale omukutu gutandika okusinzira okubanga tukuweereza funya akasimu obudde obw'okumakya tuli ku luguudo lwa Northern Bypass bw'oba ova ebweyogerere ettaawo erisooka baliyita ly'ekiwatule lino lya agenda ettaawo lya agenda bw'oba ng'ovudde ku Jubilee bw'oba ova sayidi ze Kaleerwe bwayiise ettaawo erisembayo olyoka obeere ng'ojoyininga arawundi y'e Namboole nga luwo omuwala nga kiteeberezebwa okuba nti ayinza obba yakakiddwa mukwano nebigaana babadde babikyabadde kyetutategeera kuba tubadde tuyitaayita nendaba abantu abayimiridde nga bangi nensobola okuteekayo obuvunaanyizibwa nenyimirira ndaba ekyekiri ku ground kituufu ekyo naye tugenza okutuuka nga tulaba omuwala yakubiddwa n'okulepingibwa alabika yalepingiddwa kuba yabadde n'envaaze ziri awo abadde yatambuza kirabika yabadde atambuza bigere ekiro kuba n'envaaze ziizo abatuuze bo boogera kati kwe kuyaayaana tunoonye obuyambi tulabe nti agenda mu ddwaliro naye tufunyewo wa poliisi aze n'atuyamba aze n'atuyamba ne tusobola okukwata omuwala oyo ne tumuteeka ku bodaboda nga ffe aba bodaboda ne tumutwala e Mulago naye tubadde tusaba poliisi be baba bagikubidde nga tusanze obuzibu ku Northern Bypass eyanguwe katuli twayamba omulalu yamutuukako nti amenyese teri agenda muyamba tebajja na kabangali bamulekawo ne kabangali paka le twasonda ssente ne tumuze ewaabwe kati tubadde tusaba poliisi ebeerenga ate oyo yali ku Northern Bypass Kaleerwe naye kati ono abatuuze ba wano bo bagamba nti wano complain eriwo wasanawo security ey'amaanyi
kumpi agenda kutawo lya agenda era nkubira bakomando omulanga batuwe operation eyareya polisi kyeba etwala wano agenda eri kireka bwegerere uwa era bikambalwa okay kale ababoda we bali wano omanyi sometimes oyinza okuyita ku accident ngegudde ku muntu n'otamanya nti oba ayinza obba omuntu oba kubikira luvannyuma ensonga zino okirabye okyotegedde ekibaddewo muganda wange kino kyendabyeko nozaani eno Nothern Bypass eno mbi nnyo yeetagisa security emala nga yamaanyi nnyo nga ekola patrol every time buli kaseera ekiro mo especially okutandika n'essaawa emu kuliko ababbi kuliko abanyakuzi kuliko abakwata abawala so tusaba obukuumi bw'amaanyi kuno ku Nothern Bypass ngaffe ababoda naffe batunyakulako boda zaffe oli muntu omu bali bantu abana bakulwanyisa ne bakukuba akatayimbwa ne batwala boda yo omuwala bamulwepinze kyabadde omuwala bamulwepinze tekiteeberezebwa ku kiro kirulabyeko kuba empale baziggyemu empale y'omunda nika z'omunda baziggyemu baziteese ebbali bamukubyekubye bamulwepinze ng'abantu nga 2+ si muntu ng'omu so tusaba obuyambi ku Nothern Bypass kuno n'abasirikale batukwatireko banaye tulwanyisa ekintu kino kuba ne gundi n'ambulensi tebalina kyegamu tebalina tubakubira amasimu bajje batuyambe batwale mu ddwaliro fa ababoda fo tukola obuvunaanyizibwa azifu tetulina security emala akaseera akawedde mabega kinajjukirwa nti minisita w'ebyenguudo omwami Katumba Wamala yafuna obulumbaganyi bw'emmundu naye era we yali ali ababodaboda bakola butaweerwa okulaba nga bamuddusa mu ddwaliro era polisi weetaali nera kuba yamala netuuka oluvannyuma mukama wange engeri gyolabyemu omuwala ono ekirungi alinga nga Asimattuse okufa ogambye empale bamugyemu empale okusooka ddala nze mbadde mpitawo nendaba abantu nga bana basatu bali awo bayimiridde nengamba yiki ekiwa ninnya nange nentuuka ngenza okusanga omuwala nze nno mu kusooka ndowoozezza nti no yakoze eki afudde ngenza okulaba anyeenya omukono nimbagaba bannaye omwana mulamu tukubire 99 nze kenyini nenkwata essimu yaye nenkubira ki 99 simanyi oba esinziira wa emirundi esatu eyiseewo mu bwangu wali wagikutte mu bwangu obw'ekitalo waitewo eddakiika nga 5 n'agamba tukubidde polisi yawa yembalwa naye kibatwalira eddakiika nga 4 ate mu kuweereza baweereza musirikale wa mmundu naye nga lipooti ebaddewo ebadde egamba nti omuntu bamukubye wano naye nga ali buki ali bubi bali badde baweereza ki kabanga ambulensi yaffe abanaku gye baliweereza naye baweereza wa mmundu ow'emmundu olutuuse naye nga naye tabitegeera kati nga ffe ababodaboda ne tugamba owaaye omwana ono aba akyali mulamu tukwatekwate mangu aba asobola otuula agende ku ki agende mu ddwaliro abadde talina kasimu konna akasimu tetukalabyeko tutulabyeko kasimu taatawe amazina ajja oluvannyuma yesebo temutegedde wa mu kitundu kyomuwala temutegedde wa mu kitundu kiri kuba taatawe naye tasobola kwogera essaawa eyo bikwatako abula kyabadde ayagala kumutwala mu ddwaliro bebaza Katonda nti bafamire balabise ki ekyalibadde kikolibwa olowooza Nothern nga abadde akendeddemu ne tulaba nga kyazzeemu Nothern mutuuvu kati ng'owa boda amafuta ne gakugwawo ku Nothern kyekiyota eky'entiisa ky'osanga obudde obwekiro kuba tosigaza kantu kyetaaga patrol ebeere nga eyitako buli saa actually buli ondoozi oba buli kateketeke obudde obwekiro kwe kujja okuyambibwa naye ekitali ekyo tewali kiyinza kukolebwa amanya gange nze Ssentongo Geoffrey siri muvuzi wa bodaboda wabula nvuga piki gye bayita bodaboda gye ntambulirako yesebo police responding erabika yabweyogerere tulabako akutte kamera bwogeza kulaba ng'otunula batera bayita abasoko ndabako abamu ku basirikale bemanyi bayinza obba mu kitundu za kyebweyogerere oifuna nti bambalwa ne ku UNBS tetumanyi oba baze ne kabangali side eri lwakuba ebyembi bagenza otuuka ndowooza mu kifo kino nga omuntu bayinza omaze okubanga bamugjawo buuka bamaze okubanga bamugjawo nga bamututte so twagala okugezaako kubanga twongera okulondola ensonga eno tulabe bino bigenda babitambula bitya nze Sonko Muhammad
tuli ku Northern Bypass lino lyettaawo ery'okwagenda eryogerwako erifuuse kattira nga akannyako mu mulyango. Northern Bypass eno bw'oba ova oli ku Jinja Road etandikira Bweyogerere n'egenda n'eyitiramu ddala paka e Busega. Bw'oba nga ova side eri Mityana Road Masaka era etandikira Busega n'oba ng'ojja ng'otambula. So lino ettaawo erisemberayo ddala naye ebiseera ebisinga obungi ababbi bakozesa nnyo ewantu ewali ettaawo. Oba okitegedde. So go wenna akozesa Northern Bypass most of the times obudde singa bubeera nga bwa kiro olina okuba n'obwegendereza. Ti Northern Bypass eno buli wolabe ewali ettaawo ababbi bamanyi okuba nga abeekukuma omwo. Ekirala ewali ettaawo wabaawo obudaala obwambuka nga buyinza obba ng'olengera sayidi eri nti bw'oyambuka ku budaala obwo ogguka waggulu. So kibanguyira nnyo okulaba nga ojja n'emmotoka oba ne piki oba eweddemu amafuta oba oyimiridde kufuka ebifaanaganako ng'ebyo nga bali waggulu babanga abatambula naye bapatrolinga ne bakka wansi ne bakolako ebyensonyi byonna okubba n'obutemu ne bamala ne bakola ki ne balinnya ne beeyongerayo. Waliwo obubbi obali ku Northern Bypass ebbanga eriwedde emabega nga bw'ojja ng'ovuga emmotoka naye weebedduka speed eti abaana bakozesanga amayinja ne pavers nga basobola okukuba ku driving seat w'obeera otudde ne lyasa endabirwamu ne likukuba mu kyenyi emmotoka n'oluzinga control nga bw'eba tegudde kigo oba olina oyimirira bw'otayimirira ebeera erina okwesolosa mwala ng'olina kuba mugumu nnyo Katonda nakutaasa na butaasa n'omanya nti abo babbi ne woba oluzinze control n'otava ku kkubo n'omala ne weeyongerayo. Naye buli lwe bakanga n'oyimirira kiba kiwedde oba ogenda kubbibwa bya nsuso okukuba oyinza n'okuttibwa. Bw'oba mukazi bye bayinza okukolako obitegedde bulungi nnyo naye mba sibyogedde ng'era ebyakoleddwa ku mwana omuwala ono afiiridde mu kitundu rather omwana gutusanze ng'asigaddeko kikuba mukono era abadde abulako katini nnyo okubeera ng'assa omukago ogw'enkomerero naye lwakuba kiyambye nti abafamire banguye okuba ng'atuuka kitegeeza aluddewo nga poliisi ekubirwa essimu naye wano we tuli poliisi okutuukawo naye ekaluubirizibwa olw'ensonga bw'eva e Bweyogerere oba ekireka okujja okutuuka wano ate erina kwetooloola nga Kaleerwe oba ku rawundi ennaala n'eryoka edda ate poliisi ezibeera okumpi mu bitundu bino ate zirina kwetooloola eri wala kubanga edda tumanyi kino banakikola batya naye yo poliisi egenza okuba nga etuuka mu kitundu kino ng'omuwala aggiddwawo kuba abadde asigaddeko kikuba mukono ng'obulamu bugenda. Ku kifo tusanzeewo ebyennyanja alabika babadde aguza ebyennyanja ng'oba ayina waava oba wa bodaboda eyamuleese n'ayimirira n'amukolako bye yamukozeeko Katonda yasinga okuba ng'akola ki ng'amanyi. Naye twagala tukole vidiyo eno okugeza kuba alaatinga ti Northern Bypass si nnyangu. Bw'otunuulira ebyuma bino bateeka ku Northern Bypass bino singa ofuna obuzibu ng'oli sayidi eno gye nnyimiridde tugeze oba Kaleerwe dda Bweyogerere omuntu akulabye ng'ali ku kidduka ne bw'aba badde ava Bweyogerere ng'ajja okutasa wano kijja bba kizibu olw'ensonga waliwo ebyuma bino nti ekkubo litwala terizza n'eritwale nayo terikola kino terizza. So ababbi baba ne confidence ekkolako bino lino bwagezaako yimiriza wali emmotoka kuba kijja bba kizibu okuba ng'akola ki nga batuukako pozi nga n'abanamundu n'abasasiramu amasasi oba kitegedde bulungi nnyo. So abantu abakozesa Northern Bypass bw'oba olinawo osobola okuyita kukuba eddala ewalala kyali badde advisable n'obeera ng'ate weesonyiwa okukozesa sayidi eno n'oyita sayidi endala. Omulambo omuwala afunye obuzibu amaze obeera ng'atwalibwa mu ddwaliro tutegereko nti bamuddusiza mu Lago tutuuse naffe bamutwala naye kabangali emu eyisa sayidi eri endala ey'okubiri tulaba yiino etuuse waliwo endala etuuse sayidi eri naye ebyembi batukidde mukadde ng'omuntu bamaze dde okuba nga bakola ki nga bamugyawo n'atutta obudde obuwerako kubanze bankubidde essimu evudde okutuuka era babaddewo akabanga naye owaaye nabo oluusi baba n'ebyokukola ebirala tubanenya nenze mbanenya sibanenya so embeera efaanaganako ng'eyo naye olulala kiba nga kituuseewo mutuuke nga mu budde kuba aliwo ebirala bye tubalabamu nti gundi ayisaawo deployment n'ebeera nnyangu nnyo okusinga ate ku kino. So nze Sonko Muhammad tuyinza obutasuka olunaku olwaliro nkoze n'enjo Marina ku kamera n'ennyongera okujjukiza gwakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda book with us tukola airport pickups tujja panga tukutambuza paka waka ku mulyango so bw'obuukinga otusangawo fawa nga betuli then ekyokubiri Betty Sacha ne Peter Studio mu nsonga y'ebyokunyirira suplex gym okusala omubiri okitegedde bulungi nnyo okubuilding omubiri okubeera fit bw'okwata suplex gym jabanga kitambulira ddala bulungi nnyo. Kale bwetyo otambula olunaku olwaleero obudde bubadde bwa kumakya ssaawa zibadde ziyingira nnya akasimu ne tukafuna ne tujja ku Northern Bypass olaba ate guki ogukoze eki guki ogubadde naye abakozesa Northern Bypass mwegendereze buli ewali rawundi kyekisooka ekyokubiri buli we mulaba olutindo oba ettaawo nawo mwegenderezeewo. Nze Sonko Muhammad. naye buli lwa mukaaga wabaawo boot camp so abantu abali around Bweyogerere Kireka
kumpi ne Nambole, abantu abasula Bukasa, Namanve, Kirinnya, Kireku, awo nawo n'okwetooloola awo. Buli lwa mukaaga wabaawo boot camp. Ojja obaka kasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bujja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fiiti webeere ng'oli wa mulembe nnyo nnyini ddala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.